Mikwano gyange mwenna abeekumira ku Yugi Updates TV mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange okolera ddala kyamaanyi nnyo. Baganda bange mbeebazaako ekyensusso mmwe abatwala obudde ne musubscribinga ne musharinga nawe atannaba kusubscribinga muganda wange kubiriza genda maaso n'okuba ng'osubscribinga ku eno channel. Sharinga, likinga, commentinga. Saava Lubowa Saava bimusobedde. Lubowa Saava wenjogerera bimukalidde ku mimwa oluvannyuma munnamawulire munne amanyikiddwa nga Nyanzi ono nno ng'akola ku Kingdom FM akola ku morning show nga hosta ayambalidde Saava. Muganda wange gwe ampuliriza ayambalidde Saava. Bino n'ebirala bye mbaleetera gwe yeekumira ku Yugi Updates TV nkutegeeza okola kyamaanyi nnyo. Baganda bange bannabulaaya abakuba ekyeyo nkimanyi mubeerako nnyo ensonga waaki mbeebaza ekyensusso mmwe mikwano gyange abali eyo abali e Dubai, Qatar, USA, Canada, Saudi Arabia mwenna mukolera ddala ekintu ky'amaanyi okubeerako gwe muganda wange ali eyo. Nammwe abali e Nairobi nammwe mbalamusizzaako. Mr. Juma Omubwati, Mr. Juma Omubwati, Mrs. Juma Omubwati obeerako nnyo. Charles Omani naawe obeerako. User K19 naawe obeerako. Frosha Medical Center naawe obeerako. User UN and TB naawe obeerako. Joshua Sons naawe obeerako nnyo. User FM4 obeerako ddala. Susan tova ku mayengo ga Yugi Updates TV. Bekalaze Spire naawe obeerako ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mwena mbaaniriza. Maureen Nakitende naawe obeerako tova ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo nga we mubeerako nno we mutemba mukubiriza bannammwe nabo basobole okubeerako basharinge bakomentinge basubscribinge tusobole okuba nga tunyweza amayengo ga Yugi Updates TV. Muganda wange nno munnamawulire ono Lubowa Saava azze ayita ku media platforms ez'enjawulo ng'akolokota omukulu ono leader of opposition Joel Ssenyonyi era nga ye spokesperson wa National Unity Platform. Amaze ebbanga nga amukolokota ng'amwogerera amafuukuule agataliiko mutwe na magulu naye nga bamusaba obujulizi nga yeebwalabwala gwe mukwano gwange ali eyo. Kaakati omwami ono Nyanzi akola ku Kingdom FM morning show yamukyazizza live omuganda wange ali eyo. Muno kwe yasinzire n'amugamba nti no leeta obujulizi osobole okupiininga Joel Ssenyonyi. Nyanzi waatu wagamba Lubowa Saava yamugambye leeta obujulizi osobole okuba nga omupiininga. Nyanzi agamba yavuddeyo n'akola ki n'ayambalira munnamawulire munne ng'amugamba nti aleete obujulizi nga tannateeka nsonga eno mu public. Tewali nsonga waaki oba ogiteeka mu public nga tewali bujulizi. Okusobola okuba nga oyagala kupiininga ono leader of opposition Joel Ssenyonyi ku lw'enguzi olwa miliyoni gye mwogerako 1.7 billion, leeta obujulizi. Gwe mukwano gwange gwampuliriza yamusabye obujulizi ng'omusajja atamaaso ng'abuuza kimu obujulizi tubuyina, audio tugiyina, bamusaba obujulizi tayagala kubuwaayo gwe mukwano gwange ne simanya ekigendererwa ki gwe ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Gutegeeza towerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo. We baali mu weekly morning show gye bayita Sepulingi eno ebeerako bahosta Nakatayi ne Nyanzi eno ebeera live. Yagambye nti Nyanzi ng'ali live yagambye nti nno nti keesi ya Mpuuga ku keesi ya Mpuuga yo yali yanjawulo. Story eno yagenda negetinga viral naye ate yo yaliko obujulizi, yaliko obukakafu
bino yabyogedde ng'abigamba Lubowa Ssaava nga mga sitoole ya Mpuuga yo yaliko obujulizi era yali yanjawulo kweno eyiyo gy'oteeka ku media platform n'osobola okukolokota Joel Ssennyonyi. Namugamba yaliko obujulizi nti Service Awards era zaali located ne Leader of Opposition ne ba commissioners abameka ababiri. Ssaava bw'obanga okakasa nti oyina obujulizi, oyina buli kimu ekyetaagisa okupininga Joel Ssennyonyi, leeta buleesi bujulizi obulaga nti nno ddala kituufu ssente zaaweebwa Joel Ssennyonyi. Bw'obanga oyina audio ne vidiyo nga w'ogamba, buli kika kya bujulizi ky'oyina, gwe kireete buleesi okipulizentinge nga tonnagenda mu pabuliiki. Sooka okipulizentinge tumanye ekituufu nga tonnagenda mu pabuliiki, nga bwe kyali ku Mpuuga, kubanga Mpuuga n'obujulizi bwaliwo, buli kimu ne kikakasibwa. Nyanzi bw'atyo wamugambye ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Kingdom FM ku Morning Show emanyikiddwa nga Ssepulingi, mu weekly program gye baali bakola gye bakyaza omwami ono Ssaava. Kati nno gwe muganda wange, ensonga eno eva etya okuba ng'etuuse wano kweno extent, njagala nkuzzeeyokko emabega. Twatandikira ku mwami Mpuuga ne ba free commissioners backbenchers abaagabana akasiimo 1.7, Mpuuga n'atwala $5,000,000, bano abalala ne batwala $4,400,000. Ezo zibeegabira nga Service Award. Kajjukira nti nno opposition yebadde nnyo ku mbiranye bano ng'ebabaanye bakolokota baga balina okulizayininga, balina okukwatibwa oba bakwate ssente bazizzeeyo, zibeegabira nga akasiimo. Kaakati ye Ssennyonyi agamba nti bano bagezaako okuzzabuza backfire olw'okuba nga tubakolokota olwa ssente n'enguzi gye balya mu paaliyamenti, nti olw'okubanga twabagamba nti nno baagabana miliyoni 1.7 biliyoni, kati bagezaako figa ozikyusakyusa zisobole okumakinga n'eza Service Award. Naga tosobola kugamba nti nno yatwala 1.3, oluddako n'ogamba 1.4, oluddako n'ogamba 1.7, n'abagamba nti nno newankubadde omuntu aba ayiiyiriza, n'oba oyiiyiriza beera ne figa etuukiridde, mulondeeko figa. Ye n'agamba nti nno nze nnindiridde bujulizi, audio ze yagambye ne vidiyo ze yagambye azipresenting eri abantu abalage nga we nali enguzi, nga we nagabana ssente eza 1.7 biliyoni Ssaava Lubowa zaayogerako gwe mukwano gwange ali eni. Ono nno Ssennyonyi yaliko liida wa Kusase Committee, eno mwe yali akoleranga Civil Aviation Authority CAA. Yakoze lipooti, emabegakawe yakola lipooti ku Uganda Airlines gye yakireyiminga ennyo okubanga sipiika wa paaliyamenti yasabutaginga ne presentation mu parliamentary floor, kwegamba ebintu yabikyusakyusa bye baali balina okupresentinga mu paaliyamenti ku floor. Ssennyonyi watyo wagamba kubanga ye yali liida wa Kusasa ebiseera ebyo Joel Ssennyonyi. Kati embiranye yonna yonna evaawo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati simanyi oba ono Lubowa Ssaava ayina abantu abamulika emabega abamupikamu ku kintu kino, kubanga nze simanyi w'osinzira kwogera bino byonna byonna naye nga tonnafuna evidence, tonnafuna bujulizi. Nze ngamba mu byonna evidence yeyina osooka nga tonnaba kuvibinga kintu kyonna kyonna kiteeka mu public, kubanga osobola okuttatana erinnya lya munno ng'ate ebyogera tobiinaako mutwe na magulu, okufuunikira n'omaniriza ng'ottattanye erinnya lya munno gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Aho oba okitegeera ekintu ekyo. So bintu bye tuba twogera tusooke okufuna proof, tufune obujulizi, tusooke tube nga tubiteeka mu public, ate ndowooza oluvannyuma gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Wabula mbategeeza nti nno gwe muganda wange ali eyo tokuba kyakulya buulizi, nja kusaba genda maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga. Nagambye guno gwokka gwe mukutu ogenda okuba nga gukola follow up ku mawulire
tubeere nga tukutuusaako buli information gwe muganda wange. Equipments ze tulina tezinnatuganya kubanga tuscreaminga alive, naye gye bujja kujja kuba tuscreaminga live gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Tumale okukolamu munongoosereza, buli kintu tujja kuba tukiteeka mu nkola nga bwe mukyagala, wabula tujja basaba mugira mutugumiikirizaako mu kaseera kano. Akati ne mwebale nnyo kubeerako mikwano gyange mmwe ab'Ekumi na ku Yugi Update TV. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo.